People stop dreaming about dead people. Katugenda kole nyimba n'abagenzi ozukusa muzimu mulamba n'oguwa ebigambo noga yimba sente Azawi sindika omwana oyo akasente eyo shata wa Moze tosindika ntono omusindika sindika obusente zende mitwalo 5 omwezi okolanga $5,000,000 musindikire ku kasente omwana oyo atobye nnyo ku principle luli twali tumwagira naye yadda mu kukaaba bwakaaba amaze Omutujju kyona akaaba omanya abatujju gwe nze manya abatujju wano musina y'abaana abo beekaza naye gravity yadda mu kukaaba. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awe wa mukwano gwange akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tuli olunaku lwaleero nga sinnabakuwa mugenyi waffe olunaku lwaleero nsooka okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway. Tugamba nti olusoma olwataamu esooka ey'omwaka lwatandise atanaba kuba nti otwala muyizi ku ssomero genda maaso n'okuba nti otwala omwana wo ku Agape Christian School Buwama. Essomero lino nno lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 mukwano gwange osasula emitwalo 65 zokka tukutegeeza nti totwala mifaliso ku ssomero ogenda maaso n'okuba nti omwana agisangayo balina faamu emmere bagijjira ddala awo mu nnimiro ate nga eri organic oba omwana nafunira ddala ekintu ekitali kigattirire bino biki ate biki embeera eritala tipsana buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Sanyuse nnyo okubeera wano mukutu guno amanya gange nze Benito ndowooza gwe mukutu gwange ogusoose n'omulundi era ogusoose gwe mukutu ogusoose we are making history. This is the premiere, the debut, name it all. Yes gwe mulundi ogusoose okunkyaza wano akafuna linkabaddemuko naye ndowooza nali nkyalira mukwano gwange so ne Namungona. You've ever been to this side? No. Namungona gwe mulundi oba gwakubiri oba gwakusatu. Okay, that's so beautiful. Sanyuse nnyo okubeera ku mukutu guno gwe mukutu okusoosa okunkyaza outside my network. Exactly. Yes. All right. Ina network yange ebisinga mbiteeka ku TikTok. Benito. Yes. Sinnafuna nnyo mukisa guteeka walala nnyo kubiteeka walala nnyo byentera okwogerako nti oba mbiteeke ku YouTube. Yeah, but you don't know what the future is holding for you. So nkyekuumiddeawo ku TikTok. I mean era tweyanza okuba nti tufunye omukisa ogusooka okufuna the very first time. So tulina omukulu Benito olunaku olwaleero omusajja atunuulira ensonga si entertainment zokka business n'ebiringa ebyo wonna akwatawo mu mbeera emuba endala so tujja kuba tumufuna mu buufu era obugwa ku side eyo nga tetunagenda mu nsonga ezigenze maaso okuba nga zihapeninga alino linaabeera aggulire mwana mulenzi amanyiddwa nga Afik Gaza ekiro ekikeseza olunaku olwaleero bafunye akabenje bw'otunuulira emmotoka okakasa bukakasa nti kaabadde kazibu nnyo bonna nga naye kennyini kw'omutwalidde ne ttiimu ye bafunye injuries ezaddala eziri a bit serious so bagenda maaso n'okuba nti bafuna obujjanjabi that is ku side akabenje kavudde ku ki babadde side z'emunyonyo we wavudde obuzibu nti waliwo yabadde abaleetera nga abaleetera nnyo sijja bitwala ebigambo nenga omanyi nti they have been battling ne ttiimu endala mubagamba mwe emmotoka yabadde ya ttiimu ndala yabadde baleeseeko ennyo omuliro kakananga oba bakubya akafumbu abaana abo tebayinza kwesiba ku kibira nabagamba ekibira kyekyaleese ettaggaadi kale mukama abasusi omanyi bagamba nti nno akuwalana bwawerekera akuba so buli ekituukawo ab'ekibira bagaa sayidi eri n'abeeno bagaa sayidi eri eryezza omuliro eryezza omuliro so naye tujja kubasabira mukama abasobozesa okuba nti basuuka ebizibu bye bafunye. Then away from there tudde ku topical discussion gye tulina olunaku olwaleero mwana muwala Azawi alina oluyimba baluyita Masavu. Oluyimba lwa Masavu we lwafuluma waliwo omwana mulenzi bamuyita Eyo Shata. Eyo Shata is one guy akozesezza ennyo AI okuva lwe wajja. You will do the explanation later. Kati Eyo Shata
yaddira oluyimba lwa Masavu olwa Azawi n'azuukusa omugenzi ng'ayita mu byuma bikalimagezi n'aleeta eddoboozi lye erya Moze Radio Rest in Peace n'agagattaganya n'akolamu akayimba Masavu nga it is Azawi featuring Moze Radio the late. This is something that didn't go well with Azawi. Azawi tekyamusanyusa n'avaayo n'ayogera mu mbeera ery'obukambwe tugambe era n'agamba nti ttiimu ye ey'abalooya erimu kukikolako ne tubuuza ekwasaganya ki. So there you go. Azawi, first of all, Azawi muyimbi mulungi. Si muyimbi mulungi kyokka naye muwandiisi mulungi. Bw'otunuulira projects z'okuva emabega, Azawi alina peeni ennungi bw'awaaniika bw'ati. Ndowooza era nabadde nkyogedde nako. Ne ngamba nti ensonga lwaki akayimba kano kaakubye nnyo kuba oyo omuvubuka si lwe luyimba olusoose. Eyo shata. Awo nawo tujja gendawo. Manyidde mwaka guno nga nze. Eyo shata. Nga waliwo oluyimba lwe nawulira. Njalwala. Tujja okuva eyo mu kibira eyo. Ne ngamba saakiwa nnyo budde. Kati waddamu luno olwa Moze. Olwa Masavu. I wasn't shocked. Naye engeri Moze gye yatuula mu kintu bw'owulira ddala nga kiri original. Lunyuvu. Nenga Moze tabanga luno oluyimba lwa Moze omwana oyo Moze. Moze tazengulu. Tebeera eno ye hard disk gye baatugamba. Baatugamba hard disk y'omugenzi yabula. Nenjagala okubira wize essimu. Hard disk tobanga wagabye hard disk yaffe nga tuli banyiivu. Team Angel Music. Yes, Moze yatudde mu kintu ng'owulira ddala ye. Azawe atuggyeko akajanja. Azawe ajjewo akajanja si gwe gusoose. Ne bwe banaakirwanako batya tebajja kiwangula. Tebajja kiwangula. Kubanga kino kiringa omuntu okola cover. Exactly. Nze beno n'oluyimba we lunsanyusa buli faani amanya engeri gy'alu yakitingamu. Gwe olukusanyusa bw'obanga oli mufumbi oluteekako eri emabega n'ofumba emmere yo. Omusazi w'enviiri n'akateekako bw'asala enviiri. Nze nkwata gita n'enkayimba n'enkaddamu. Bino by'ebintu ebiwa oluyimba mileage. Ebiwa oluyimba popularity. Kyobola kati n'abayimbi bagaba namba z'amasimu. N'agamba nti namba yange yiyo muteekeko challenges. Abaana ne baluziniramu bajaja kimbo abali eyo ne baluzannyamu ennyimba emizannyo ndeka n'akawala ndowooza ka Patricia akageto. Kwegamba bino byonna bintu. Kati ng'ono omwana wa AI ke kakodyo ke oluyimba lumusanyusizza nanga muyimbi kigwe n'akolamu akantu kano mu AI na Moze tuulawo. Tula vaye vayo kati nga yefaani wa Azawi bwate bwe yasazeewo naga kankikola ekyo oluyimba lwa Azawi lwabadde nnyo lwatutuma olw'okuba Moze yatuddemu lukyajjuwadde boost y'amaanyi yandibadde akisanyukira nannyo omwana oyo yandimugulidde yesiyaani y'omuceere n'ateekako wano obummonde n'ateekako ebifi by'ennyama n'amugulirayo kasoda pepusi mpozi biki simanyi oba atera okunywako Guinness waali ne bakola pate kubanga kati buli omu ali ku Masavu n'abatamanyi nti lwa Azawi tetufaayo oba lwa Moze lubeere lwa Moze nawe oluyimba Masavu lwe luliko. It is the talk of the town. Exactly. Masavu noono omukyala Beyonce oluyimba lwo olupya wano olwabaddewo omwana yakutte oluyimba n'aluwa abayimbi 6 nga kuliko Rihanna kuliko mpozi Lady Gaga. Beyonce tana complaining. Azawe ayagala tugamba nti asinga Beyonce okutegeera business ya music. Tana complaining. Ekisingira ddala obukulu oluyimba lwange lwe bwogerako taite esigaddewo Masavu. Leka abantu bakyogereka ayagala odduwa Moze alumuwe ayagala odduwa Azawi alukuwe kino ekintu tebajja kiwangula. Ne wana akubira baalo oyo babagala kushatinga down luyimba si oyo mwana asoso koisa AI. Era kati abaana batandise omubuuza mu comments okikola otya bana bakajjawo lunongo omwa aliwo omugenzi Paulo Kafeero tuula mu Masavu kanoro balujjawo Paulo Kafeero nawe yakaluvaako omwana omulanga gamba kati gundi tuulawo ani awe eri wamala Lord Fred Seba tatuulamu nga baluwa kadongo kamu
banashatinga abaana bameka Azawi oluyimba luleke oluyimba oleke lutambule ffe tuli ku Masavu ate olowooza Moze yagenda performing oluyimba olwo ate wayinza kuyita Moze ani yakuba Masavu nga bamuleeta nono omwana lwakuba oluyimba ndwerabidde omwana oyo ayimba oba luyimba kyolwo mbundi kasajja oba baluta njalwala bamuta Aronix bitibwa kasajja lwazi njalwala yasanyuka nnyo naye yali ayagala tuleetako wano lugezigezi okaaba otyeba ekisiru nga tukuwadde mileage naye kati amasimu gakubirwa amaziga gakulukuta sinalabayo ngo ekibira kiperforminga luyimba olwo naye nga yalufuula famous yalutulamu n'alufuula. The most important thing is mileage. Abayimbi bangi nkubuulira muganda wange bafunye entegeera y'ekintu kino fame entegeera yakyo omuntu ne waaba akwogerako kibi azonga aze erinnya lyo lifulumye nti Bebekulu yasinga okitegeera tafaayo gwe n'owomwogerako eki showbiz erinnya lyange livuga banjogerako eki akuvumya ebiviiri no problem naye ayogeddewo erinnya Bebekulu gyaliteeseewo no problem agende mu maaso kyekisingira ddala obukulu. So Azawi ne bw'anaakola oba balooyo abasasula kukola ki tetunnaba kutegeera. That's a question. Oba twetaaga tumukubire ku kasimu atubuulire balooyo yagala bakole ki tebagenda kifunamu nnyo tebagenda ddujjayo kimu. Ekirala bw'agamba nti adujjayo n'abakola challenges nabo bakite kubanga bye bimu kubabo bakuba bawumeddwa radio in that perspective. Buli fani alina engeri gya reactinga firimu wano Hollywood zeefulumya katugeze Paramount Pictures efulumya firimu negamba nti Prison Break fani n'asanyuka nnyo n'agamba what if Arnold Schwarzenegger yazanye Prison Break n'akola poster bulabi najja microscope chawa kateko teka waawo mwana teka Arnold poster nga mugitunira mwe mutinga mulowooleza ddala poster ya ddala Paramount Pictures how could it be tebayinza teeka ku page Paramount mbu bannange eno poster nfu eno yentu disregard base tebuba kuno bateekateekayo nnyo disregard nugadi abantu baleke abaagala otwala ekiri fake bakitwale bagambe nti Arnold agenda kubeera muki mu Prison Break. But still they are talking about the other principle. Prison Break is the same principle. Mwalabe Prison Break Arnold Schwarzenegger yajja olimba in fact someone can even look for it alabe dala kituufu si kituufu eyo fani poster tekisoboka discussion nebeeraawo Prison Break season 9 season 8 Arnold yajja naye nga byonna bifu naye already principle gyoyogeddeko esigala yeemu title y'oluyimba yeeyo title ya firimu yeeyo tebannakubirako balooyo abaana abo nga bagamba nti banange posta zonna muzijjogamba nti Azawi tanakubirako atuggyeko akajanja ako omwana ayimba bulungi ate atandise kwogera nga atalina magezi manya abantu abamu balinga omanyi kye mbadde nnoonya wane ondabidde ennyiga essimu eno mbadde njagala kuyitiramuko ku bantu so far when we talk about AI mwana mulenzi oyo eyo shatter abantu bazze ayisaamuko by the way eyo shatter ayagala nnyo alien skin nnyo simanyi lwaki oba lwakuba nti alien skin abadde atrendinga nnyo eyo shatter yakola akayimba ka tokendeeza akajostede n'akola AI n'ateekamu alien skin ng'ayimba tokendeeza akajostede bw'ovaawo era mwana mulenzi oyo yaddira akayimba ka believe aukayimanya I don't believe in love gundi Vinka ne muto wa Bobby Wine Dax vibes n'ateekamu unknown n'ateekamu alien skin baali bakomplaininzeeko not at all then nendaba mwana mulenzi alien skin era ne Oxlade kulosa ate ng'olina okubajjukiza nti believe lwali luyimba olwasinga ku Bebekulu list. Thank you. Oyinza okunyoma Bebekulu list naye eyo gye tubeerako oba kisigera kubanze wana kyembadde njagala obayite just kubalagaalagako then if you didn't know mwana mulenzi oyo yaddira alien skin ne Bobby Wine omwezi gumu emabega
n'abagatta n'abakolamu oluyimba baliyita mota era yega y'omu era AI Bobi Wine ng'ayimba nani ne Alien Skin still the same time you will see it kako njaka kulaga nga tuvudde ku set so that's it mbadde njagala kubalaga nti apart from luno oluyimba lwebogerako lwa Azawi there are many projects ezikoleddwa ate abantu bo ne bazitwala nnyo bandiyambye omwana oyo ne bamuwa ku kasente Azawi sindika omwana oyo akasente eyo shatawa tosindika ntono omusindika obusente zede emitwalo 5 omwezi okulanga miliyoni 5 musindikire ku kasente oluyimba lwo yalupushinze tofaayo oba mu mayumba gaffe tafaayo oba tukuba lwa Moze Masavu yaliko ate nedoboozi lya Azawi mweriri it's a mashup balugase babiri by the way yafulumiza da full version nabadde sinawulira eri ku YouTube yes Moze alina ne verse eri esembayo yakagasse gasenga owulira ddala nga juice mungi nga akayimba kakolera ddala neŋŋamba Moze atuulaawo tavaawo yes naye Masavu weeruli this is the future AI is the future. Abatamanyi AI, AI is an abbreviation. It is called artificial intelligence. Natural intelligence bwebongo bwaffe nga ffe abantu. Ndowooza yaffe abantu. Eri obutonde it is natural. Bwetyo bwe tulowooza. Naye artificial erimu olwa robotic olwo byuma birowooza bitya computers. Balagira byuma ne bikola. Byuma. Era omuntu omu agamba gwe followingako ku TikTok. Agamba nti AI eno abantu nga ffe tetulina bwongo giyiya. Nangamba nti gavumenti ezimu zirabika zirina aliens sono waffe zirabika stories z'ebimenke zibaddewo nnyo banga ddene nga batugamba ebimenke byajjako ku nsi naye oli agamba nti kirabika gavumenti erina ebimenke we yabiteeka ebimu bakolagana n'ebimenke gye baagala just tulaga mu kamera nti ebimenke bino waliwo bye babiwa bo ne babawa amagezi gano kati amagezi gano aga AI si ga muntu ekyo kiri awo abantu bakiyita conspiracy theory which is okay but that is AI omuntu ogenda bugenzi mu computer noga nti njagala kukola si mu kuyimba mwokka oyinza okuba nga oli designer wangoye no njagala designinga jacket n'ogenda ku internet n'onoonya AI tools oba site no njagala designinga lugoye teeka musaako no commanding computer n'onyiga enter computer netandika okuzimba olugoye kuliko omwana ku TikTok azimba engoye z'Abanaafrika azimba buli ggwanga n'aliwo olugoye n'agamba abantu kati muvotinga elugoye ekyolusinga bamumanyi abali ku TikTok that is all AI okay so it is the future ne baproducer b'ennaku zino n'enesiimu agenda tandika okozesa AI nga waliwo kaateekamu eyo akatondo n'akomandinga computer n'ekamukubira oyinza okukyegaana naye kijja so time in memorial so long a time tubadde tukozesa abafu mu nnyimba naye nga bayimba olwedde ebyaliyo jenera alina oluyimba ndowooza ne eri wamala naye ebyo yabiyimba byaliyo ne lwe basise olw'omukulu wano nalwera yali yayimba n'omugenzi naye kati ebiseera ebyo AI teyali tenajja because AI is 1-2 years old naye gravity wakubira sometime back badirera batolamu verses ye n'atuulamu ngera wogame ku jenera yes tulina ebintu bingi bwe bityo nga abayimbi bazze okwo gonna mukwano muli abantu baira bagamba singa gundi waali nenkolako akayimba naye kati AI ezze yes people stop dreaming about dead people kati tugenda kukola ennyimba n'abagenzi ozuukusa muzimu mulamba n'oguwa ebigambo noga yimbaako omuzimu ne gukayimba ate akayimba ne kakola eyo kati gye tugenda that is the future oyagala akayimba naye okimanyi omwana Michael Jackson yafa njagala kukola akayimba naye kwata bukwasi kikapu kya ssente kikube mu maaso ga famire yo bwepa bwa njagala kukola kayimba na yes omulambo njagala kuzuukuke bakubuuza ayimba biki nti ajja biyimba yes alina biyimba
nga mugenda bugenzi mu studio mukwata AI tools ng'omuzimu mugwa bigambo nga guyimba nga hit ekuba n'abantu abalina amaziga ku mutima bagamba Michael Jackson waffe nga yakubye oluyimba yakugenda Azawi like it or not. But what's importance y'amaanyi wakati mu bino importance oba advantages zi outdoing oba zisukuluma ku bibi wakati in line with Azawi. Ensi yonna mu nsi muno buli akola ekirungi buli akola ekintu kyonna aluubirwa kufunamu birungi okusinga ebibi. The world is going into simplifying things. Nti kati tulina ebintu bingi bye tulina ebiri smart, tulina n'obusenya kati obuli smart, oteekawo obuteesi mu mwana ekakusenya. Kugonza buli muntu kyakola taluubirwa kufunamu bibi. N'omuntu yakola AK47 ekyasookera ddala ku gundi ye ayagala kutta balabe, yadde nga bagikozesa abaana abo okutta abatalina musango, naye omulamwa gw'ole yagikola sigwali kutta bantu batalina musango. So advantages are more than disadvantages. Tuyinza okufunamu bwe bwagambye. Nalabyeko ne analyst omu musufu nnyo ndowooza akolera Baboon Forest mwerabidde erinnya muvubuka ali awo obayo Frank Antam. Yes, yakyogeddeko n'agamba nti kita creativity, kita originality. It is okay. Naye ng'era olaba nga si byebyo byokka ebiri awo nti bye binene nnyo ebiri disadvantage. Nti disadvantage things into more than advantage things. No. The thing is this. Olaba oluyimba olwa radio ne Azawi Masavu nga luli mu kukubibwa, credit tegenda kwetikibwa ejjibwe kwa Azawi. Credit tegenda kwetikibwa. Buli artist, buli muntu akola wakawe ayagala 100% credit. Tekijja soboka. Ekyo Azawi kyerabire. Bw'oba oyagala 100% buli omu akkirize nti oluyimba lulwo, waliwo n'agenda oluwa eri wamala bajja ddumuwa. Waliwo n'agenda okugamba nti si lulwo wabba lubbi kati batandise nti disiki yaffe yagitwala. Anyway, twabadde awo twade ku social media Wizo Manizo n'atandika okuwandiika ebintu awo ebyokumukumu. Because Wizo yawandiise n'agamba nti a page from the King's book is missing and out there. N'agamba nti waliwo olupapulo lwayuziddwa mu kitabo eky'omugenzi. Wizo, where is our book? Olupapulo olumu oba yasanze baalukuddemu nga talulaba. Awakitegeera Wizo ayagala tegeeza ki bwe yamaze, era Wizo y'omu n'agamba tujjeyo demo oba tubireke nga kyategeeza the message eya tujjeyo demo oba tubireke eri bweti. Radio bwe yawandiikanga ennyimba hard disk eri gye mwogerako, radio yagendanga mu studio ng'oluyimba terunaba kufulumizibwa nategekebwa na biki, n'aluteeka mu ddoboozi n'alutereka. Era radio bw'atyo bwe yagabanga ennyimba, bwe yakusiimanga ng'agenda kukuguza oba okuwa oluyimba, yakuyitanga n'owuliriza kali akantu ke ya recordings. Ndowooza ne Mariam Ndagire yayagalayo muwanikirayo akayimba omugabirako obwereere. I have no siina information ku ekyo gw'okimanyi. So kati wano we bagamba mbu demo, Wizo bw'awandika n'agamba mbu tujjeyo demo oba tubireke, abanga atiisatiisa nti oba Masavu. Ezo kyalenga Masavu lumaze okukyaka ate ng'eddoboozi lya munne lye liriwo. Ate nga yatambulanga mu studio nga bw'ogambye ayingira buyingizi wano kyamukubye na kasuka y'endongo naye sooka oleke kansooke ngendeko wano ndabe ekiri olwo n'aluleka. Ate nga Muswangizi Avenue ayitirangayo nnyo disikireyima. Situgamba nti kyekyo kyennyini ekyaliwo ffe mbadde ndowooza mbulanga omwana ono yayitirangayo ne Muswangizi Avenue, alina ennyimba ku Muswangizi Avenue yayimbirayoko obuyimba. Ate Irene Internet baalukolera eyo. So Wizo jayo ekitabo ndowooza atulaga olupapula luliko ki olwabula. Ye bwagamba kitabo nti olupapula lwalwika, Wizo naye azitunulamu empapula amanye ekiriko. Nze nyinza okuba yakwata lusembayo nga tonnalutuukako. Wizo, did you read the whole of that book? Ye bwe kibanga ekitabo kikukakasa oluyimba we luvuga.
okategedde ako bwe mpandiika olaba bigambo bugambo in fact mbisomanga normal writing kati kitegeeza ne wafulumyawo ekibanga kitabo yanditugambye nti waliwo oluyimba olwabuze okujjako ngagamba nti evidence nti ye yaluwandiika yaluleka eri naye kino kyekitabo kyeyagendanga ng'awandiikamu okitegedde bw'atuuka mu studio obukozi yakwatanga ekitabo waliwo n'oluyimba lwe yakola ne bano ba The Twins era omulaba alina ekitabo kye ng'awandiika bamulekeyo mu kasenge mpozi nga bw'agamba nti omanyi waliwo abagenda mu studio ne bakuba live wire ng'ebigambo abijja just mutwe naye Moze yakwatanga ekitabo akavubuka ako kayinza okuba kalina ekitabo Wizo bring us the book tulabe kyagamba nti nno because I don't know why Wizo kati saawa zino nga abantu bali mu kusoberwa kwa AI and all that then why would you Wizo start writing such messages eziteeka abantu ku mbeera y'obunkeke n'ebibuuzo obeera ojoininga buddotisi Wizo lwaki ayogera kati but wakati nga ebintu bingi ebifulumye products za AI nyingi ziri mu kufuluma ekyo tekigenda okuteeka abayimbi abamu mu katyabaga n'okutandika okutya AI kati ekyase nnyo tegenda kuleetera aba artists abamu okutya naddala era mu line ya creativity n'ebintu ebigwa mu kkowe amazima gali nti abasinga batidde oli mutuufu abasinga batidde emabega kaawo waliwo omusiizi w'ebifaananyi balina competition ebulaayi eyo temusobola okiresearchingako kati bwe bateekawo ebipande bwe bati ebisiige ekikye kyekyasinga ndavaawo mu n'ekikapu ky'omusimbi naye mwe abaana bagenda okwetegereza ekifaananyi nga kirungi nnyo eno burashi kyeno langi kyono bagenda okuzuula nga omuvuka yakozesa AI nga dduse n'ekikapu kya sente bagenda komawo n'ayitamu ekikapu agenze nakyo naye ng'ekifaananyi kyali kya AI so abo abantu kituufu okutya naye ebbanga lyonna ensi eno ebadde etutiisa basooka ne bagamba robots zezigenda okujja nga zezikola emirimu gyaffe tuli wano robot zezituddewo tuli bantu tutudde wano twogera ngamba nnyo abantu era kano mukawulirize bulungi nti abazungu bakoze ebintu byonna ekikyabalemye okukola muntu kati batandise okukola zi roboti kati abasajja ng'ogula roboti ng'omukyala n'omuteeka ewaka naye era feeling ziri ez'omukyala waliwo feeling ezibulamu nga bwe munyonyogera taseka bulungi okalabye akantu ako it is artificial intelligence robots is artificial intelligence naye era abantu restaurants nyingi bantu bebakolayo tosobola kwejjako bantu so muyinza okutya ba artist bangi batidde nti katife abamala ebiseera n'okwata langi n'omutabula n'omusiiga oli agenda bugenzi computer bwati n'agamba njagala paint teramu ka blue ka red teramu eri computer n'emixinga nga gyafuraminga kifaananyi ng'awaayo so tebalina kutya nnyo waliwo abantu in fact is the biggest percentage abantu ababelieving in originality they are the biggest percentage ebintu byensi obiteekanga ku minzaani n'olaba kiki ekyu outweighing the other bw'ogamba nti AI egenda bajjirawo emirimu abantu bonna baagala nnyo ebikolebwa AI oba nedda n'ogamba nti nerawo nga kati awo wetuli okiraba so abantu bonna newovayo n'ogamba nti kati AI egenda otandika oproducing ennyimba era abantu bajja nnoonya bantu bannaabwe kuba abantu batonyaagisiga abadde question yange baproducer tebalina kutya lwaki nti nsobola okukwata amaloboozi gange nenga recording you have a nice voice I saw you some of the time no kwata amaloboozi go nga Benito no ga recording no ga saku laptop bomalo gatuuzaako no later AI programmer in fact the same AI that is being used to produce such projects that we are seeing right now the likes of Moze featuring Azawi Alien Skin featuring Bobby Wine and all that no kwata amaloboozi ago Benito agago
nokola verses zo noziteekateeka the chorus nobiteekaawo bwomala nosamu AI programmer nogigamba give me the best beat to this vocals. Yes. AI nkakasa bulungi esobola okukusabikira engoma nekutulizaako ate nebutereeza bulungi negana okugamba let's cut this out, let's cut this out. Newulira nti wano sizza omukka ng'okuba nebutemako nekufulumiza oluyimba oluwedde. The producers and they at stake wakati mu kino ekintu bweki. Soko babale ne simu ani omulala ati ni pro omwana oyo akubye engoma ati ne pro omutima gukukubye tegunaba ani omulala tuina producer did is also achageza omwana oyo just abamba muzala wana yo omwana oyo ankubira ekigoma akubye ekidula tulina ono Padde wonderful man producer Croach. Yes. Remix. Yes. Case abantu bangi nnyo abateesiga bintu ebyo ebya internet kyoba olaba business nyingi ez'oku internet zitafunye nnyo bakasitoma nga bano abali wano mutonyinyira jangu wano lwaki omuntu agamba nze sinika akasente kange kompyuta ondeetere emmere bwe kabuliraawo nakujjawo enjala nennuma n'akasente bakatutte okiraba so bantu bangi nnyo era ogenda omusanga nga gamba kangende ewa producer wange nja mugamba nkolera ekintu nga kyekyo kyenjagala ntuuze wansi Paddeman audio wanu akola ekintu kyenjagala nabali abakola ebyabwe it is okay. T-Pain akola akyase nnyo akaloboozi aka autotune. But does T-Pain sound like that in reality? Tasoundinga bwatyo era baatuka n'omukolera ekyuma ngatambula nakyo agenda nakyo akwata microphone ng'eyisambu sinalabayo bano abalina amaloboozi agakayo nga bagamba atumazeeko business bakyayinga nakasajja kalina akaloboozi bamuzala wange naera music we tumuwulira so ensi bwetu ensi erimu kye tuyita diversity buli omu gwe tegenda kubeerawo nga buli omu alina amaloboozi malungi mbu buli omu Alien Skin mwagala ayimba obuloboozi obulungi tajja biyimbayo abantu bamwagaliraawo ng'ayimba music oyo ow'okwebaka alinga abongoota alinga atabiriiko alinga ali mu bibye abantu ne babeeraawo bw'oba oyagala amaloboozi noonya misaki totutawaanya noonya gundi ffe twagala eyeebongootera mu nnyimba alinga atabiri nako ayimbabwa ne vidiyo zo oziraba babaana abo balidde amakoola ensi bagiryako makoola bwe begaayagaaya omuddo nenga gavumenti oba ekola ki away from there nga tumaliriza ensonga ya AI. By the way, AI producing AI kat success ya AI gye tusobola okwatributinga to AI saawa zino AI to producing the artist mulamba that is Aronix eyayimba Njalwala wengamba nti producing the artist mulamba sigamba nti nno yakozesa AI. Aronix yagenda mu studio na producing oluyimba lwe Njalwala mpitibwa akasajja lwazi abamu we baluyita but later someone yaddira oluyimba olwo n'aluteekamu eddoboozi lya Alien Skin. Jukira Alien Skin yali artist yali atrendinga ennyo. In fact yali Alien Skin yeka we bamala Alien Skin baleeta ne Wininwaji ne bamuteeka mu ddoboozi litya kati bangi batandika okwebuuza Wininwaji yakubye na Alien Skin nga kyali yenye eddoboozi ate eriwoomedde mu ngeri eri simple gye batamanyiddemu. So people started writing Njalwala ku YouTube. Njalwala gye bazuulira nti waliyo ekivubuka ekiyimba obulungi ennyo bakiyita Aronix. Era gayo yatulika n'akaaba naga oluyimba lwange baluwadde Alien Skin. Omuntu alabye maama ze ndiddawa mu nsi muno bujambawo ne kenyimbye bakatutte. But later on ensi embracing Aronix era ne bamanya nti wow such a talent. But era gundi yonna tugiwa AI. Era omwana oyo akubulira emikolo akoze mmeka era atubulira Alien Skin yali abaddeko ku mukolo kinga ayimba Njalwala atubulira tannaba kuyitayo naye oluyimba lwafuuka vairo era bameka abamanyi oluyimba lw'oluddako apart from Njalwala ayinza okuba alinayo olulala bamanyi yeeze emabega tebazimanyi. That is publicity. As a fan yatuzaamu Alien nekimukolera
okiraba that omanyi mu bulamu buno tokkirizanga ng'oli muyimbi n'obeera nga gwe bakumanyi 100% tokikkirizanga. Create conversations abantu babeereeyo. Oluyimba lwani lwa Kafeero mpakana nteekawo sente, oluyimba lwa Gundi sebatta sebatta, oluyimba lwani naye buli wovaayo ku internet noga abantu bannaye oluyimba disregard disinformation. Create conversations. Abantu abenga babuusabuusa kati nze nteekako nnyo enkofiira mwali temukimanyi naye oluusi mpita ku bantu banga omusajja olwaki tajjaako nkofiira nensekamu ne ŋŋamba kyekyo babeere olinga ajaluna mubi bandisikasingekeekyo alabika mulogo kyenjagalira ddala kati siyinza kyuka nenga lwaki ompisa omulogo saagala kummanya 100%. olina okuba nga toggwayo. Yes. So gweogamba nti AI yabaproducingira omuyimbi oli ayinza okuba nga akifunye bubi nti oba ye yamuleeta obagambye yawa publicity abantu ne batandika onoonya who is this artist kyekyo kozi nga fango ntetwala oluyimba wanononyange wali enskin nga teruyina weruliyo naye nga ate luyina video ezisukka omutwalo challenges nga balowooza nti no it is alien skin n'aluteekako ka video akalungi afterward naye ng'era lukubye nnyo taguka ku mikolo alinga keeki na soda nekiggweeraawo kati Azawi tagenda awangula luno bwe waba not us very well mutukwotinge bulungi era mutunotinge bulungi tetugamba nti tumanyi kyogenda okukola ne balooyabo naye tugambye nti singa ekintu kyomwagala okukola kitangira oluyimba luno AI nga mwagala okugamba lwaki baduplicates oluyimba lwammwe ne baluzanyiramu tekigenda kukola kubanga bafaani bazanyira mu nnyimba kuno kwonna kuzanya. Kale ensonga ya AI nga tugimaliriza ensonga gye tujja osembyayo olunaku olwaleero ya mwana mulenzi wa Buyugeresom ensonga nga bwe z'omulaba ng'atambula abadde ali nnyo mu principle ng'amuleetera nnyo n'ebiringa ebyo wabula mu kumuleetera ate saawa zino kati eyabadde agoba gwe bagoba eyali agenda speed batera okugamba oba ogoba musajja munolekamu ezinadda naye kulabita alabika teyalekamu zidda endeeta gye bamuleeta teyagisuubira cause ebintu byatabuse yakuba oluyimba mu luyimba lw'omusajja Kiwaani ye n'akubamu ebibye eddoboozi lya mutuuze oluyimba balusangudde tebakomya esangulaawo ne batabani ba Kafeero nabo ne banyiiga oluyimba lw'abalumbeza abalusiseeyo bakozeseza copyright ne baclaiminga ne balusangulayo wa Gravity ne ku platform zonna olwafuula Gravity kyali leero of which I heard there is also another artist that is claiming an art piece eya Gravity nga giclaiming akera nayo yandivaayo wakati ebyo nga biri awo omwana oyo anaasigaza ku kayimba awusimanyi bwona abuza kansembeza omuzindaalo mwana oyo anaasigaza yadde akagulira magala eddiba I don't know but awe tuli copyright gye basaba bulijjo kati ndaba ate kati kitandise kubanga kivuga kidda wa Gravity Omutujju ekyo nakyo kyogedde no just owange naye Gravity ku myaka janja ako kajanja kamanyiriro sina kajanja toyinza kuyingira wange nonziba emmere ate n'ogirira mu nju yange kabiira kamanyiriro oyagala kunnyingiramu omwana oyo atobye nnyo ku principle luli twali tumwagira naye yadda mu kukaaba bw'akaaba amaze Omutujju kyona akaaba omanyi abatujju gwe nze manyi abatujju wano mu nsi naye abaana abo beekaza naye Gravity yadda mu kukaaba kati akomyewo paati 2 oba 3 kati ate azize mu ngoma yaffe azizanyiramu atujeregerera ate akozesa byaffe nedda tekijja kukola tekisobola kukola kubanga era woogambye abaana abo batuuzizza meeting situyinza zibala noonya n'okunoonya nga banzibalire ku ngalo nga tezijjaako banoonya copyright but you can't toyinza yadde kugumiikiriza ka copyright the copyright of a mere app YouTube
ate onasobola otya eyensi yonna ng'ekuwadde eyensi. This is just YouTube copyright. Yeyasazizaamu oluyimba. Kati onasobola otya the copyright from a full government of a Republican country. Okiraba ekintu ekyo. Kati obeera weekontanya njagala copyright ate eno oliyo ennyimba ze wabba ogambe kati zigenda mu 3 oba 4 ayinza obutasigaza kantu omwana oyo mu ggwanga muno abaana abo babbye ennyimba. Abaana abo babbye ennyimba nze mbamanyi naye lwakola ki lwakusirika. Yes, gravity bw'obanga olumba omuntu tobeeranga mu katimba kangu ate n'ogikuba olugalo mu kabina. Simanyi oba njogedde kibi. Yes, kabeera kamanyiro oli mu katimba kangu ate oginyonyogera olowooza egenda kukola ki? Egenda kuseka. Tiyinza kuseka, tiyinza kutiika mannyo. Ekiddiira ffenna tukimanyi. Kati era agenda kuddaawo atandika okugira. Why isn't Firebase taking this man to court? No. Yes. Andi bakozese court y'abantu. Kooti y'abantu twagigezaako n'eremererwa oyagala n'ebyate mbigendemu sijja bigenda mu platform eno. Naye why are they taking this man to court? Kubanga okukubba luyimba ndaba waawo miliyoni ezitaka wansi waaga 2 nga mugenze mu kooti nti yabba oluyimba akadongo kyekali ate nga naye akalambira bamusanze wali ku kisaawe ng'agamba nalubba omwana oyo yeekaza. Omwana oyo yeekaza. That is evidence. Nze nkwata bukwasi katambyako nga nkakuba eri mu kooti nga eri bbiri omukwate liramba. Mwana yeekaza yatwekalizaako mbu yabba oluyimba. Please, babuuni mpozi biki? Firebase. What are you waiting for? Omwana mwani mukubye mukone mugamba yatubba atuweye ezitaka wabi ne balujjayo tagenda dufuna. It is just principles ngoli wali principle ndoza ina principles nyingi. Naye ne idishira ni wano ono muyimbi Omumerika yakava mu kooti atoba na luyimba kubba luyimba yadde nga twayimba tumanyi muhandisi mulungi yali abbe oluyimba. Bana abo mwana one yayimba oluyimba sexual healing. Bagamba era mbu reducinga alinga yalusala busazi speed bwati kuba luli luvuga nnyo bagenda owuliza akadonganga yagikolanga kava ono omwana kubeera na naye omwana ono alabika mubbi mu kooti alina oluyimba luno video gye yakola ng'alina omukyala bali kuzina oluyimba olwo luliko views ennyingi idishirana lwero lwe yajja muli mu sexual healing. Ogamba this very popular song ya Idishirana. Lwero mbu bagamba ya reducing. Omwana oyo yali teyeebaka buli lunaku kooti kyamutwalira okukwata gita. Mugende ku internet mu finding out. Kyamutwalira okukwata gita. N'agamba omulamuzi nti sometimes producer producing oluyimba n'atamanya nti luyinza okufaanagana nga luli. N'agamba omulamuzi nti nsobola okukubira wano ennyimba 10 nga nziteese ku beat egi emu. N'atandika era abaali mu kooti omubaanyumirwa ekivulu kya bwereere. Bw'asuna bw'ati bw'ava ku luno bwaddako kasuni kalungi kagita. Omulamuzi n'agamba oluyimba teyalubba mufulume kooti yange. Yes, naye nga bali tebabeesingira ku bigambo. Simanyi bamusasula omwana oyo naye okimanyi abaana abo akasente toyinza kumalira serebu ng'oyo biseera ate nogambye omusango ngugobye oloopa omuntu naye kino ekya gravity nowe tunamuloopa tayinza awangula. Kiri okirabirawo kuba ne ku teepu akyogera bwatu nababba basajja mmwe akajanja akabali nababba bwatyo bwe yagambye. Kale ekitegeeza ono bakwate mulamba era wenna alabye ku gravity tokuba kwata mulamba yogayoga mpaka mu kooti tujjeyo sente zaffe. Naye lwakubanga wali principal alina principles yamuleka yajja buzzi ku YouTube. It is okay. Naye kamanyiriro toyinza kutubba ate n'otandika abalaatira mu kintu kyaffe. Gravity has all the money. Facebook bamunyizeemu ku account abadde mu lutalo lwalaba awo nyini
tukijja ku gravity tukiteeke ku industry as a whole talking about copyright ng'emiranga givuga ku nnyimba 2-3 zokka ezejjiddwayo kyoyise a mere app. Are the artists ready? Wengamba ngenda buuza ekibuuzo kino nteekeko disclaimer. Are the artists ready for copyright to be enforced in Uganda? That's one. Tolowooza nti simanyi nti tulina copyright amendment eya 26 njimanyi weeri but era ojagamba nti okukola kwayo kubadde wansi. That's why I'm asking you the question. Are the artists in Uganda ready for an enforcement of the copyright? Singa kye babadde bagamba nti kye balwanirira kiyitamu. Tebali ready. Bandizeeyo ne bali emmere yaabwe, balina abaana, balina abakyala, baddeyo mu biduula byabwe, balye ku makoola, byebyo bye tulimu. Ensi teyinza kubeera ready for a copyright nga you don't understand the business of music. Eggwanga lino lirina talent. Muganda wange eggwanga lino lirina talent. Nze I've always believed we are better than Nigerians via talent. We are. Kubanga buli mwana alina wagwa. Owulira Kasavu Kanyama n'owulirako eno Molisikirya nodde eno ku ki alien ne kibakuba nodde eno ku Bebekulu ng'olaba amaloboozi ga njawulo misaki naye abaana aba Nigeria is like balina produce omu. Owulira music nze siyinza kuwuliza music aba Nigeria kumala dakiika 3 nyinza okufa. Ngopozi nzaawo tujja kudda ku nsonga gyobaddeko. Wegamba music wa Nigeria nti aba Nigeria balina music sounding nga kyekimu. Don't you think the Nigerians got their tune gye tugamba nti eyewaka olowooza tebafuna simanyi kigambo kyakozesa olowooza bo tebafuna identity yaabwe eyewaka. Bafuna identity kubanga wenjogerera buli awulira music oyo awulikakana bw'ati aba alowooza mu Nigeria yeyamuyimbye. Buli awulira music oyo nga olaba amapiano embracingidwa South Africa buli awulira music oyo era kati ne Asha yatadde album empya omu ku bawandiisi yabadde mu Nigeria ali kati ku Afrobeat wannaleero. Yes touch eyo so bafuna identity. Obuzibu obuli wano mu ggwanga nti tuyinza funa identity. Why? We are so many tribes. Nawulira ng'omu analyst akyogerako. We are so many tribes. Abakakwa, mpozi Baganda, mpozi Basoga, tulina Abanyankole. Era ng'olaba music waffe. Ne Nigeria balina gundi. Simanyi gye bakikolamu nga bo. Ndowooza kiyinza okuba kyatandika n'omuntu omu. Kuba bagamba balina gwe bayita Godfather wa Afrobeat. Oba yaani? Sajja ali awo ali famous. Sirowooza nga ye Shatawale waliwo omusajja omu gwe boogerako ojja mu researching about mwerabidde. Ye Godfather wa Afrobeat. Ndowooza baali balungi mu kukoppa. Kati ne babuukira ekintu ekyo kati nga buli omu omwo mwavugira. Naye ng'era mulimu abalala abakuba music. For example, Two-Face nga tanafuuka Tubaba. Ng'olaba music we ali somehow different. And very nice. Very nice. Ng'ali awo. Ne Peace Square nga tebanatuuka kuyimba bino badde ngenda biyita bya kiseko. Munsonyi. Baalina music oli. Ng'olabira ddala wow. Tufunye ba Michael Jackson Abanaafrika, tufunye ba Asha Raymond Abanaafrika. Tulina nono Pato Ranking. Ize naye omulaba music wali somehow different. Ekisingira ddala okuvuga. This guy Burna Boy. Simanyi bya music wa sounding about eddoboozi lye. Okiraba mwebali abalimu ka difference yako akatonotono naye ng'era olaba omulamwa gwe gumu. Ndowooza oba oyogera bwetutyo ndowooza bwabanga nabo balina so many different tribes. Olowooza we are just so bad at copying. Tolowooza we are just bad at copying. Olaba wona tugamba olaba okozesa eyo statement ntino tulina tribes nyingi era kitulemesa ofuna identity. When kiposingiramu koba nenjawukana nakyo wano Nigeria erabika mu Africa yesinga population. True. Okitegeera omuntu alina population enene bwe ongamba otya nti yafuna unity mu fulumya ya sound gwe n'obulwa unity mu sound mu nsi eri half his population. Kakulu nnyo olinga agamba nti we are so disunited by the industry.
Yes, abaganda kati batandise okulwana n'aba western. Lwaki omwana mwamugyeko akazindaalo nga tanatuuka ku stage mutubuulire. Omwana ate nze yasoose okuyimba n'oli bwazza omuliro. Music waffe yasinga temutuleetera mwana wammwe tujja bakuba amacupa temudde eno temusala sala line bye twakolanga mu butoka tubiina eno kubaako mpulire. So ndowooza we are somehow disunited in the industry. Tetunafuna that unity. Where did the Baksiraga go? Wow. Akabuuzo nkabuuzizza. Tell us, ani yaleta Baksiraga? Who was claiming Baksiraga? Baksiraga, Aziz Azion talked about bringing Baksiraga. Then twalina Baksiraga Aziz Azion yamukuba. Yamuleta. Why? Kubanga buli wamu waleeta ekintu. Yamukuba yakyamuka nnyo. Aziz was claiming Baksiraga, I think. Yani amulala yabukira Baksiraga. We had a couple of artists abakwata mu Baksiraga. Where is Baksiraga, ladies and gentlemen? Ate ogamba Azizi kale katugeza Azizi yamuleta. Is Azizi still doing Baksiraga? Kiringa sanga omukozi wa Ford nga ali mu Mercedes Benz kajanja. Ate tunesiga tutya motoka yo. Olina kubeera mu Ford otuwogganidde ebbanga omwana oyo atuwogganira ebbanga ddene naleeta Baksiraga bwabeerawo Baksiraga ne tumugamba onaatuliisa Baksiraga muwuba omuzeeri era gwe ate naye ejjo ku pano naŋŋamba nti yagendako ku TVM atuuka ku reception nga TV eri waggulu eriko ate si eya station. By the way TV nyingi ezikola ekintu ekyo anti naye ekyo tetujja kigenda mu nnyo kyekirani kyobaddoka nti wafodi obeera otya okulemerako tetulemerako nnyo and we have a lot of inconsistencies. Tulina inconsistencies nyingi. Abaana bano aba Uganda tebajja kuwamba nsi eno nga we are inconsistent. Ono omwana Spice alina akayimba mpozi kaki bakuzaalaye kayimba kyabo. Which song is that? I think it was a man piano. Very nice song. Olwambala nadda mu regular. Ate ekyo nkyogeredde wano olwambala nadda mu regular. Kati muziyita algorithms. Zibeera zitambula bwe ziti akuba Luganda wa Luzungu. Ali mu kidandali ali mu R&B. Ne zikka bwe ziyuga. No. You have to be consistent. You have to be consistent. With your sound. Kati eggwanga eririmu in such commotion teriyinza lwanira copyright. But you want to tell me that it won't be effective once it is affected? Tekiyinza kubeera effective. Nga Gravity atugamba nti nababbye. N'atunula mu kamera omwana oyo n'atulangira nga bwe yatubbye. Teriyinza kubeera effective. Omubbi ajja n'akubba mu nju yo bw'agamba nti nkubira mu ngalo nga nziba. Onsekere namu akubba. Kati oyo omubbi omukalukalu oyinza otya okulwanira copyright n'eyitamu? Teyinza kuyitamu nga tukyalina studio wali 2,2,5,5 teeka kawo sawa akabugembe wansi kamiliyoni muzze waggulu awo sonse kawaka gundi alien kati akojjawo gundi saagala muwuliriza teekawo tonics bwe bityo ebigendo tambula. Why? We don't know the business of music, but we have the talent of music. Tulina music omulungi, but we don't know the business. As we are concluding, what has to be done? We first have to learn the business of music. Abaana abo tebaagala kusoma. Olukola yawo bakozeeyo obusente ebitabo nga bakasuka eri nga badda mu nkwakyo pozi makoola nga babeera awo ofunyeyo akanya tomanyi na kumanya billboard top 30 zije ziriko baani abali awo omwana ono naawubaala mpozi Baraka something Joshua Baraka ntuula ku MTV base kabulengane awubaala omwana oyo n'olinda ennyimba z'abana Uganda Baraka najja after 100 songs ng'esinga z'aba Nigeria. How many musicians golowooza nti bamanyi nnyo business ya music have gone to Baraka to produce for them because he's a producer but his music is good. Baraka is good at producing. Baraka is a producer. Really? Yes. Videos zonna zakola very clean and beautiful. Mukola video ate wano kanyirira ate clip emu nga balinga abajewoze no gamba video ngeri inconsistent eno tunulira video za Baraka very lonely at the top. Ate nga tetwagala music wa magezi
we don't know the business. Twagala nnyo music ow'ekisiru ekyo, mpozi leeta embuzi tukuwente, mpozi sirabangako eri muggumba, mpozi yaani oyo gwenengedde eringiza mu kamooli koko n'akonkona ne tubeera misa kinaleeta mukole ne tudduka tetwagala kukola. Tetuyinza kubeera na gundi nga we don't know the business of music. Abaana abayimirira n'ayogera ekigambo mu kamera. Omwana ono nawulidde mwesibye nnyo ku wininwaji mbu teyapushinga kolabo yammwe. Kolabo kyeyo gyatapushinga. Kolabo ya Crystal Panda. Crystal Panda. Oli muyimbi omaze ekiseera tomanya how the business of music works. Record labels don't sign musicians to make collabos. Collabos are a wastage of resources to record labels. Sure. Yes. Kati gw'okwata Snoop Dogg obeere naye ku kolabo akusabe biliyoni emu n'ekitundu. Ate nga gwe wandiyimbye akayimbako mugenda kasaasanyako ekinene nnyo miliyoni 7 oba miliyoni 3. Then you push. Is it good business? Osobola okusaininga artist nga omugaso gwagenda kola kolabo zokka tekisoboka. Musicians are signed to record labels to sing ebyabwe nga bo. Kati gwe bw'ojja n'oŋŋamba nti njagala kola kolabo nawe you're interfering with my time. I don't push your song. Oh. Tolina kupushinga luyimba lwa muntu. In fact, uchobola n'abagambye nti tebakola nnyo research. Gendo munoonye video ya Snoop Dogg ng'abagamba. Ye buli wamu waliwo ssente. Buli wolaba Ashanga, buli wolaba gundi Chris Brown nga asharinze oluyimba lwa Davido. Takuba sharinga for obwerere mbolo kuba yabadde ku kolabo. Abeera amusasudde. Yes, Chris Brown alina abawagizi over 150 million online. Kati akutereyo ekiyimba ekitaali kike olw'okuba yakibaddeko tajja kiteekayo. It is your song, promote it. Wowe oyagala wininwaji alusharinge, pay the girl. Musasule. Omugambe fine nkuwadde akakadde kamu kitundu fo ekolabo nkuwadde butaanu nkuwadde n'okubeera mu video. Abaana abo bakolera bwerere ku video gwe babuuze okoze audio ate n'oteekamu amafuta go shooting video. Abaana ne bakukyusakyusa omutwe bakuba buburashi bwa makeup bwakufuuyira amazzi mu face bwakukuba mu mutwe bwe bati bakumalira biseera. No, Snoop Dogg yabagamba nze audio miliyoni 7. Oyagala ndabikire mu video miliyoni 7. Yes. Kubanga ebyo na we have what we call face value. That's 1.4 billion. Face value. Yes. Chobola abangi nnyo balina international collabos omuyimbi n'otamulaba mu video. Olowooza aba yabadde mu kuzaala nedda tebamusasudde kubeera mu video. Ate omala video ne audio n'omusasula eza promotion ku social media ye. Lusanvu wano mumpeeyo 2 n'aluteekayo Shondepo n'ateekayo kolabo ye gy'alina ne Davido. Because ye ne record label ye balina ku promotinga Shondepo, not Davido. Not Davido. Obeera interferinga mu business yaabwe. Naye mwali ku mukazi ne mumwesibako ne mubeerako mukazi wa tufine ali namu akajanja akatonotono naye mwamwesibako ku kintu gundi oyogera ku bintu byotategeera mbulakita promoting aluyimba lwange kati terwatambula. Didn't the song move you boy? Lwatambula. So we have to first know the business. Business etambula etya. Bwe tunaamanya business ya music etambula etya. But tunamanya business. How many people have been invited into the country that know the business of music? Nga baze just kogera n'abayimbi. Some of these are Grammy winners, ba producers, ba writers. Mwalimu bayiseeko mu ggwanga. No producer gundi akawangula award mu Grammys, akawangula Grammys mukaaga. Ajja yogereko ne ba producer baffe wano. Music atambula atya. Kubanga skero ya gundi eya music ew'okunsi tugibalira nnyo ku awards ezo nti kati Grammys yezi kyasinze. Mwe lwaki Abannayuganda temugenda ate nga musubmitting ennyimba? Oyinza okusubmitting oluyimba lwa Lienix Skin mu Grammy? Fachi. Bichi byombuza. As you are living. Business tutegeere business y'okuyimba. Katonda.
nyimba sie zitambula temumala gakopa bukopi nyimba bwe tukopa. All that is coupled into one thing. Butategera business ya music. Butategera music. As we are living, by the one time tujja kuchogerako on another show very soon. Naye waliwo ekintu kya mastering songs. After assembling the song, tugambe programming the song and all that. Waliwo ekintu kya mastering songs. Waliwo akantu kempulidde zo ndaba tugenda wambi atakadde katodi. Waliwo ekintu kyempulira. Are we having only one guy akola mastering? Omumanyi guy gwenjogerako. That is Herbert Skills. Tuina bagayi bameka abakola mastering one. Otanise kukuba sebo? Nada, no. Being serious. It is Herbert Skills gwempulira mu mastering. Are we having only one guy? Oh, and we have a couple of them. Who are they? Omanyi lwaki okubye? Bantu bangi nnyo abamanyi nti bakola mastering kati ng'olinga obikubyemu ebituli. Nedda si okutte emundu n'okuba mu kiveera ky'amazzi wepwa kati gayiise. Naye olaba nze Herbert Skills gwempulidde ku mastering. I know a lot of producers. True. But mastering. Kubanga production and mastering are different things. Nenno eyo yennyini ya mastering. Njagala ogendeko mu club funako akaseera. Simanyi oba ojja kikola intention oba DJ n'amukubayo akantu. Omugambe nti nkubire ennyimba z'aba Nigeria 5 nga tezinnazikira oshifutinga okube waawe ez'aba Uganda obulire sound. Simanyi bw'ogenda kikola. Nfunayo DJ mixing obulungi. Omugambe nti kuba ennyimba z'aba Nigeria eziri ku top 10. Okubeneza fezi. Nga tonnazikiza totekawo full stop. Shifutinga okube ez'aba Uganda eziri ku top. Olira akavuyo ka sound. Olowooza shote wedde? Mpozi nga waliwo ekirala. Ewedde. Tujja kukomawo one time. By the way, I want us to have a show. It will be about music. Kikumi ku kinne waakyo music. Mastering, production, a musician. Yes. You know, abantu musician bamutwala nti muyimbi. As mu context eyo, so we will have a show the next time twetololedde awo. Yes, by that you know kubeera ne podcast bwezityo nga zogera tetulina nnyo podcast za music, tulina nnyo ez'abasenga, okyuka otya, oyambala otya, oyogera otya, mpozi omwami omwanyi nyingi nnyo. Eggwanga lino litambulira nnyo ku by'obusiru nakugamba. Naye tetulina nnyo podcast yetuula nga tusomesa music. Frank Antambye omwana oyo agezezzaako awanika ne articles. Awanika articles. Era okawulira nga amagezi agakali mu mutwe omwo mangi nnyo. So tulina ofunayo akakadde. Kale mbadde n'omukulu Benito olunaku olwaleero. His first time on the show. It has been a debut. It was an amazing thing. Thank you so much for coming through. Atubadde ku Urban Bar esangibwa Namuŋŋoona mukwano gwange opposite ne Orthodox Small Gate. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 23 Lwakutaano 2024 waliwo ekibira. Ekiro kya leero wali obaddeko mu kibira. Omanye ebibeera mu kibira. Kyeyinza okugamba enteekateeka egenda maaso. So olunaku olwaleero yitawo ogenda funa experience ya njawulo nnyo nnyini ddala. Rukia yabade ku camera. Thank you so much. Bye bye.